إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار matendo ko namalungi namajivuga Allahu azza wa jalla tumutendeza ntumusuuta namatenda ago amalungi era amajjuvu agatagwanidde kutenda kitonde kyonna nago wabula gatenda yeyekka atali kitonde wabula omutonzi w'ebitonde bino byonna. Tumwebaza Allah azza wa jalla olw'okutulungamya. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tumutendereza oyo eyatulungamya ku busiraamu buno obutuufu tetwandibadde bakulungama lawla an hadana Allah, tetwandibadde bakulungama wabula twalungama lwakuba yasalawo n'atuteeka mu abo abali ku bulungamu obutuufu. Tumuwanjagira tukumira obulungamu bwaffe obwo okutuusiza ddala ku lunaku lwe tuli musisinkana. Tumuwanjagira tutasumbe sitaani okutulabankanya ng'atusuuza obulungamu obwo bwe yatusiimira. Tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo bwe yatutumira bashiran wa nadhira, musanyusa ate nga mutiisa, atusanyusa n'ejjana eri oyo yenna anaagonda n'agoberera ebyo byonna omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo, atutiisa omuliro eri oyo yenna anaajeema n'akulumbala ne yeefuula jabbaar n'agaana okuwuliriza n'okutwala ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo. Gwe wenna eyeesuddemu akambayaaya n'ogaana okukkiriza ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo, mwana wattu zikusanze. Malakul mauti bw'anakukwatira awo mu mbeera eyo ng'oli mu kulwanyisa na kuwakanya ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo, ogenda kusiraanira mu muliro. Togenda kuddayo kufuna ssanyu, togenda kuddayo kufuna ssanyu. Nabakubira ekyokulabirako omukafiri yafa juzi mu Amerika, yali wa kitiibwa, yali seneta mukulu, yalina emyaka 81 ng'abuza ennaku mbale aweze emyaka 82. Awangalidde mu bulamu obweyagaza wano ku nsi. Mu kulaba okw'okungulu amaaso gakulaga nti awangalidde mu bulamu obweyagaza ng'oggyeko emyaka 5 gye yamala ng'ali mu buwambe e Vietnam. Naye yakomawo and he was treated as a hero. Okuva olwo teyadda mabega. Kyataasobola kufuna bwe bwa pulezidenti, kuba yeesimbawo ku bwa pulezidenti, naye n'awangulwa Obama. Kati omusajja oyo awangalidde mu bulamu obwo, amaaso ge gakulaga nti no bulamu obweyagaza kuno ku nsi, naye nga si waliwo obulamu bweyagaza kuno ku nsi nga tolina tawhid. Kati omusajja oyo n'embeera eyo yonna gy'ayiseemu n'ekitiibwa kye bamuwadde oluvannyuma lw'okufa bamuzunza bamuzzeeno, kuba waliwo commentator omwe yagamba nti nno ekitiibwa omusajja ono kyafunye oluvannyuma lw'okufa kiweebwa babaddeko ba pulezidenti ba Amerika. Naye nkukakasa
omusajja oyo olw'okubanga yagendanga mu kafiiri, awo wennyini akaseera ako malakul mauti we yajjiramu omwoyo gwe we yatandikira okulozaako ku byokya, we yatandikira okulozaako. Era awo wonna we babadde bamuzunziza bamuzzeeno mu lying in state nga kyaliko kika, bano abali eno ebweru singa babadde bamanyi bandibadde tebamuzunza, bandibadde banguwa mangu nnyo mujjawo, ekibi kigwana wala. Naye olw'okuba Allahu azza wa jalla yatugweka embeera eyo, subhanallah, omuntu tamanya. Bw'amutunuulira walaba nti omusajja ali mu bulamu obweyagaza, omusajja afudde aweereddwa ebitiibwa. Subhanallah, teri kitiibwa kyabeera afunye wadde akatono bwe kati. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, kiri eri buli omu afeeyo nga bw'asobola okulaba nti atereeza enzikiriza ye, otuuke akaseera kali ako okugenda okusinkana omulezi wo ng'olinako buwooli. Onoogitereeza otya? Kisookera ddala kwawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Ekyokubiri, kugoberera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lw'okukakasa nti ye yajja n'eddiini eno Busiraamu, n'omukakasaawo abduhu wa rasuluhu, muddu we era mubaka we. Then n'olyoka otandika okuteeka mu nkola ebyo mubaka byakuyigiriza: esswala 5, zaka, kusiiba, hajji n'ebirala. Banjagira Allahu azza wa jalla atuterewo obufulumiro mu buli nsonga, atuteeke mu abo abajja okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bukakafu bw'okumugoberera. Tubeere mu abo abalonzeewo ekitendo kiri ekyokuba nti musanyusa, ne batalondawo kitendo kino ekyokuba nti nno mutiisa. Ffe tutwale biri byajja nabyo ebyokutusanyusa, tusobole okufuna obulamu obweyagaza kuno ku nsi ne ku lunaku lw'ensonga. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku bivunaanwa by'omwami eri omukyala. Amakulu, omwami ono omukyala we amubanja ki? Omwami omukyala we amubanja ki? Tulabye emisomo gyaffe egikulembedde ebivunaanwa, ekisooka n'ekyokubiri, oluvannyuma okulaba ennyanjula ne enteekateeka Sheekhe gye yatandikamu omulyango guno. Tuli mu kitabo kyaffe Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islami, ekya mukadde waffe Sheekhe Abu Islam Saleh bin Twaha Abdul Wahid rahimahullah. Olwairo biidhinillah, akaseera kano Allahu azza wa jalla katwaziseeyo akatono tukeyambise okulaba ekivunaanwa ekyokusatu. Thalithan, Sheikh agamba nti wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tahriswa ala ridhahu daiman, an tahriswa ala ridhahu daiman wa an ta'mala ala an ta'isha ma'ahu li akhiri lahzatin wala tas'aluhu at-talaqa biduni sababin shar'iyyin. Ekivunaanwa ekyokusatu mu ebyo Sheikh byannyonnyola wano agamba nti wa min haqqi zawji ala zawjatihi, ne mu bivunaanwa by'omwami byabanja mukyala we, an tahriswa ala ridhahu daiman, kwe kuba nti omukyala ono afaayo nnyo, alulunkana nnyo okuba nti asanyusa omwami we ebbanga lyonna mpaka last, ebbanga lyonna lyawangaala naye omukyala ono abeerenga asanyusa omwami we ono gwe yafumbirwa. Wa an ta'mala ala an ta'isha ma'ahu li akhiri lahzatin wala tas'aluhu at-talaqa biduni sababin shar'iyyin. Era omukyala ono kwe kubeera nti
afuba nnyo okulaba ng'akola era ng'akolera ku ebyo era n'okubanga awangaala n'omusajja ono nga yeeyambisa buli kaseera konna k'aba afunyeewo, buli kaseera konna k'aba afunyeewo awangaale n'omusajja ono mpaka mu kaseera akasembayo ak'okwawukana kwabwe mu nsi muno ng'ekibaawula ki kufa, ng'ekibaawula ki kufa. wala tas'aluhu at-talaqa biduni sababin shar'iyyin, era omukyalo ono okuba nti tasaba bbaawe ettalaka nga tiwaliiwo nsonga yonna ekkirizibwa mu shariya ya Busiraamu, mu mateeka g'eddiini, nga tiwaliiwo nsonga yonna emuviiriddeko kusaba ttalaka ng'ensonga eyo ekkirizibwa mu ddiini y'Obusiraamu. Omukyala alina okwewala embeera eyo. Tukimanyi bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omukyala ono ejja naye kusiima kwa mwami ono kwaba amusiimye. Huwa naaruki wa jannatuki, omwami ono gwe muliro gwo oba yejja naayo. Bw'onoomugondera n'omuyisa bulungi nga bw'oteekeddwa okumuyisa, mwana wattu ojja kubeera nga ofuna okwesiima, ofuna essanyu. Antahriswa ala ridwaahu daiman, kwe kubanga omukyalo ono afubanga bw'asobola, abeera so keen to please her husband. Omukyalo ono okubeera nti buli kaseera alulunkana okulaba nti asanyusa omwami we, era n'okuba nti embeera eno gy'awangaalamu ebintu byonna by'akola bya buwangaazi n'omwami ono ebbanga Allahu azza wa jalla ly'amala ng'akyabawadde obulamu n'obuwangaazi. Tewaliiwo kubeeramu na kirowoozo na kwesuulamu kambayaaya nti nze ŋŋenze, anti omusajja ono tangulidde lugoye lwa Idi, ate wamuliraanwa mukyala baamugulidde olugoye lwa Idi, nze lwaki tebangulira? Nedda, nze nkooye, musajja gwe tolina ke wali ompadde. Subhanallah, abakazi babyogereyo. Wala tas'aluhu at-talaqa biduni sababin shar'iyyin, tokkirizibwa gwe omukyala mwannyinaze omulungi ow'ekitiibwa, tokkirizibwa kusaba musajja ttalaka nga tiwaliiwo nsonga ekkirizibwa mu ddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ayyuha mra'atin, Sheikh aleeta wano hadisi eno ngeri mu kitabo kya Imamu Tirmidhi, iri ku ddaala lya sahih ku namba 1187, ne Ibn Majah yagiwandiika namba 2555, ojja gisanga ne mu musnad gwa Imamu Ahmada ne mu sahih targhib eya Sheikh Albani ku namba 2218. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha taraqan min ghairi ba'sin faharamun 'alayha raihatul janna. Subhanallah, teriyo mukyala yenna sa'alat zawjaha, asaba mwami we talaqan, n'amusaba talaka, min ghairi ba'sin, nga tiwaliwo nsonga yonna, amakulu ensonga ekkirizibwa mu ddiini mu mateeka g'Obusiraamu, n'ageza n'akikola, n'asaba talaka nti nze musajja gwe mpa talaka, nze sikyagala, sikyagala kubeera wano, naye nga ekimusabya talaka bintu bya dduniya. Omusajja amuganye okugenda okukola mu akeedi, omusajja aganye omugulira miniskirt, omusajja aganye omukyalo ono okugenda mu katemba, omukyalo ono ne yeesulamu akambayaaya, n'agamba omusajja nti nze oba byebyo, lwaki nze ntuula awaka wano, abakazi abalala bonna bagenda okukola. Naye ng'omusajja ono amutuusaako
to the best of his ability ng'amutuusaako okusinziira ku busobozi bw'alina ebyo byetaaga okukozesa. N'amugamba nti ekyo kyoyagala okukola si kya mu nkola ya Busiraamu, naye omukyalo ono n'alemerako nti ye ayagala kgenda mu kibuga, ayagala kgenda mu arcade kola, ayagala kgenda mu katale kola. Embeera yonna mu mbeera mu ebyo ebitagwa mu ebyo ebikkirizibwa mu ddiini, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti faharamun alaiha raihatul janna. Faharamun kikigambo kyakozesa, kiri haramu alaiha, kiri haramu alaiha, kiri haramu eri omukyalo ono raihatul janna. Bannange, subhanallah, okumanya ensonga eno nkulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama tagambye nti nno kiri haramu omukyalo ono okuyingira ejjana. Nedda, agambye kiri haramu okuwunyirwa ku lusu lw'ejjana. Kiri haramu okuwulira ku lusu lw'ejjana. So nga tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno ejjana, omuntu awulira olusu lw'ejjana nga abuzaayo ekigero ekitambulirwa ebiseera kadha wa kadha, obuwanvu bw'ekiseera kadha wa kadha, oba mu riwaaya endala nga ebbanga eribulayo litambulirwa emyaka 5 okutuuka ku jjana w'owulirira akawoowo ebeera ebulayo distance omuntu gy'otambulira emyaka 5 gwe kubamu akafaananyi. Kitegeeza nti ejjana otandika okuwunyirwa akawoowo kaayo ng'okyali wala nnyo 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 ky'otayinza na kuteebereza. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti nno togenda wadde okuwunyirwa ku lusu lw'ejjana. Kiri haramu omukyalo ono okuwunyirwa olusu lw'ejjana. Subhanallah, muddu wa Allah, kubamu akafaananyi gwe wennyini. Sigamba nti kiri haramu okuyingira ejjana, ogobeddwa eno, not even to come anywhere near ejjana eno Allahu azza wa jalla gye yatonda ng'agitondera abo abaddu abamutya era abamugondera. Akawoowo ak'ekitiibwa akava mu jjana kiri haramu ku ggwe. N'olwekyo muddu wa Allah omulungi omukkiriza, omuzaana wa Allah ow'ekitiibwa, faayo nnyo oleme kubeera mu bantu abo. Subhanallah, omwami yawasizza, nedda nze tayinza kungattako, tubonyebonye naye emyaka 2 n'ova eri n'ojja n'ongattako. Nedda, nze naawe obufumbo bukomye wano. Ekyo k'okiyisa mu kamwa era n'okiteeka mu nkola. Subhanallah, mwannyinaze omulungi lowooza nnyo ku hadiisi eno. Sheikh yaleeta hadiisi endala wano n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba al-mukhtali'atu hunna al-munafiqatu. Abakyala abeeyambulula babbaabwe nga tewaliwo nsonga yonna ekkirizibwa mu ddiini be bannanfuusi. Omanyi abakyala bakozesa ogwo mukisa Allahu azza wa jalla gwe yabawa nti omukyala asobola okweyambulula omusajja n'amuddiza amahare ge. Amahare gano omusajja ge yamuwa ng'amuwasa, omukyala ono aba alina okugamuddiza bw'abanga ye yeeyambuludde omwami ono. Ebyo ebikwatagana ku nika, talaaka, khulu, ebyo Sheikh Rujja hafidhahullah amaze ebbanga ng'abitusomesa. Talaka eno omukyala gy'asaba bbaawe oba omusajja gy'awa omukyala ng'amukooye olw'ensonga mu nsonga, omukyala ono alina okutula idda ya ntukula 3 oba emyezi 3. So nga ate omukyala bw'abanga yasazeewo okweyambulula omusajja, omukyala ono atuula olutukula 1 oba omwezi 1. Nabbi sallallahu agambye nti omukyala ono
n'agezaako okweyambulula omusajja nga tewaliwo nsonga. Omukyalo oyo amuyise mu nnanfuusi. Hadiisi eri mu kitabo kya Tirmidhi namba 1186 yeri waggulu weeri 1186 an Thawbani, hadiisi ya Thawbani ojja gisanga ne mu Aboyala ng'eva ku Abu Hurayra, ojja gisanga ne mu sirisira sahiha eya Sheikh Albani ku namba 632 we yaginnyonnyola nga bamanyamu bagamba nti nno hadiisi erimuko obunafu. Naye ate Imaamu Tirmidhi wansi yaleetawo hadiisi endala ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qaala ayyuma imra'atin ikhtala'at min zawjiha min ghayri ba'sin lam tarih ra'ihatal janna. Yagala kufaanana ng'eri gye tusoose okusoma waggulu. Ayyuma imra'atin, teri omukyala yenna ikhtala'at min zawjiha, mukyala yeeyambulula mwami we. Omukyala ne yeeyambulula omwami we n'akola khulu min zawjiha min ghayri ba'sin, nga tiwaliwo nsonga yonna, nga tiwaliwo nsonga yonna, lam tarih ra'ihatal janna, tagenda kuwunyirwa lusu lwa jjana nakamu n'akeddagala. Nulu kibadde Allah abalungi abakkiriza ne bannyinaffe abalungi abakkiriza, ensonga eyo mugirowoozeeko nga nkulu nnyo. Bw'osalawo n'ofumbirwa omwami, gumiikiriza. Otidde bwavu, gumiikiriza. Allahu azza wa jalla bw'onoogumiikiriza ajja kuwa ekirungi ekisinga ekyo. Buno bulamu bwa dduniya, essaawa yonna ogenda n'omwami we agenda, naye ogenze naki? Oyagala kugendera mu mbeera eno? Kubamu akafaananyi weesuddemu akambaayaayi. Ogenze mu kikuubo, weeyambuludde omusajja ono, nze nkooye okuntuuza wano, nange njagala engoye ez'ebbeeyi, njagala okukwata ku nsawo ey'ebbeeyi. Omusajja ono tabintuusaako, mukooye kaŋŋende nze neenoonyeze. Musajja gwe nkweyambuludde, n'ogenda mu kikuubo, tonnakolayo na mwezi, tonnakolayo na myezi 2. Allahu azza wa jalla n'akukoowoola n'akuyita nti owaaye muddu, komawo eno, ekiseera kyo eky'oku nsi kiweddeko. Ekiseera kyo eky'okuwangaala mu dduniya kiweddeko. Malakul mauti nejja, tekonkona era teraga, tekubuulira nti owaaye that is it, we have to go now. Yo ejjabuzi ng'ekola mulimu gwayo. Daba bw'ogendedde ku mbeera eyo. Abakyala abamu bwe yeesulamu akambaayaya tatuukiriza na mateeka ga kutuula idde eno. Buli kimu akitwala n'akiteeka mu ngalo ze, amakulu ye yeewa ebiragiro. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, bw'obanga olina mwannyoko, bw'obanga olina owooluganda lwo yenna, tomukkirizanga okubeera mu mbeera eyo efaanana bw'etyo. Ogumiikiriza mwannyinaze. Bwe mubanga muli baavu, obwo bwe bulamu Allahu azza wa jalla bwe yabateekerateekera. Teriiyo ky'osobola kufuna mu nsi okuggyako nga ekyo Allahu azza wa jalla yakikuwandiikako. Ne bw'onookola otya, riziki yo yawandiikibwa ku ggwe nga oli mu lubuto lwa maama wo, nga owezezzaamu emyezi 4. Allahu azza wa jalla n'atuma malayika nejja n'ekufuwamu omwoyo n'ekuwandiikako by'olibeera mu nsi, ebbanga ly'oliwangaala, riziki gy'olifuna. Kyokka olaba abalongoofu abaatukulembera nga bafaayo nnyo ku akhira. Anti eby'edduniya bye nteekwa okufuna byampandiikibwako dda, bimanyiddwa, naye ebyakhira sibimanyi. N'olwekyo ebyakhira nina kubikolerera. Ebyakhira bikolerere, kufana kuwona, ng'olinga agenda enkya. Bwe bukya ku makya
tolowooza nti ojja kuzibya kolerera akhira ng'olinga atajja kuzibya bwe buziba akhira gikolerere ng'olinga atajja keesa bw'atyo ibuni umaru bwe yakolanga bw'atyo ibuni umaru radiyallahu anhu bwe yakolanga n'olwekyo bannyinaze abalungi abakkiriza temubeeranga abakyala abatalina mugabo ku akhira. Abakyala abatalina mugabo ku akhira be bakafiiri, omugabo gwabwe guli wano ku nsi. Nabbi sasama yagamba nti nno edduniya eno sijinil mu'min wa jannatul kafir. Edduniya eno komera lya mukkiriza wabula jjana ya mukafiiri. Ng'omukafiiri oyo gwe mbagambye ow'omu Amerika eyafa jjuuzi abadde mu nsi muno nga yeeyagala ayina buli kimu naye kati ali ku kyokya kuba yafa mukafiiri. Iyadhan billah. N'ekibadde Allah bulungi abakkiriza namwe bannyinaffe abalungi tukolerera akhira tuve ku bino ebintu by'edduniya alfaniya materialistic world terina kyetuyamba tuginoonyemu bunoonya nkomerero. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Olunaku lwaleero tulabye ekivunaanwa ekyokusatu nga nakyo kyekirwa wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tahrisa ala ridaahu daiman wa an ta'mala ala an ta'isha ma'ahu li akhiri lahzatin wa la tas'aluhu at-talaqa biduni sababin shar'iyyin. Omukyala kwe kubanga afubanga bw'asobola okuba nti asanyusa bbaawe ebbanga lyonna obuwangaazi bwe bwonna n'okubanga afuba okulaba nti awangaala naye okutuusiza ddala kaseera kali akasembayo nga asiimisa omwami we ono. Wala tas'aluhu at-talaqa biduni sababin shar'iyyin. Omukyala ono tasaba mwami we talaka nga tiwaliwo nsonga yonna ekkirizibwa mu ddiini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza maliriza nga nsaba Allahu azza wa jalla ekisa ekingi atuteeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso. Atufuulire bakyala baffe ne bannyinaffe ne bawala baffe ne basenga baffe n'ab'eŋŋanda zaffe bonna okuba abakyala abalungi abakkiriza abo abanaawangaala mu bulamu bwabwe nga balwana era nga bafuba okuba nga basanyusa abaami baabwe. Banjagira Allahu azza wa jalla ebigambo bino abifuule bya mugaso eri abo ababiwulira nange abinfuulire ennunuzi ku lunaku lw'ensonga. Muwanjagira akkirize ibaada zaffe ze tukola atuwe okuba nga tuzikola ku lulwe yekka. Ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allahu azza wa jalla yansobozesa okubibatuusaako. Ensobi ezibadde muzange eŋŋanze era mulagenda abeere ng'azinsonyiwa era aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.